Akabenje kano kagudde kigungo okumpi ne Seeta e Mukono mu ssaawa ez'amalya g'ekyemisana. Kigambibwa okuba nga akabenje kavudde ku mmotoka ya Fuso esangiddwa ng'eggiddwawo ssaako n'emmotoka endala okuli Starlet namba UAN 457G, Kamunye namba UHQ 579T ne Ipsam namba UAN 123. Abantu babiri nga baluganda be balumiziddwa mu kabenje kano okuli Ogongo Lawrence ne Okoth Julius abaddusiddwa mu ddwaliro e Mulago okujjanjabibwa. Mmotoka ekiveeri ng'egiina bw'eti eyagala kuleetako wano nga brother wange ono ali kunkubirira amabega namukwata namugamba mmotoka egenda kukola ki tukoona namusika bw'eti kati kumusika waliyo bade mmotoka ejja taxi nekoona bukono bw'emaaso era weekonereko ono gundi ono brother wange kati oli naagwa mmotoka nenyiga ku kiwa kati nange bade ngwa wansi nekuyuluka wabweti. Omugoba w'emmotoka ya Starlet emu ku zifunya Akabenje annyonnyodde nti abadde avuga wabula agenza okwekanga ng'awulira ekintu ekimutomera mu mbiriizi. Waze mbadde mu maaso nga mwese kulyanga emmotoka bakikoona nebweri neva ku lugulu nende otherwise mbadde tutanzireyo ngamba Kampala. Kano Wafuso naye abadde ava emabega naye naakoona olwokuba Fuso ebadde watakisi emugirako kumpi nnyo naye nemukoona okuba emabega. Kati abantu babiri be balumizibwa babadde batambuze. Owa Starlet azzeemu okulabibwako ng'ali ku kabodaboda ng'awondera mmotoka ye kasiringi gy'ebadde etutte. Justin Nakitende ne Martin Kiza be bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.